Name. Really, I'm in love with baby Wari, son of Bugembe. Omwami akayimba kamanyi nti wakakola. Nakamuweereza akeggulu n'asanyuka nga okay. Wuno girlfriend wa Pastor Wilson Bugembe Avuddeyo ajjukira nti emabega kaawo Musumba Wilson Bugembe yavaayo n'ateekayo ekifaananyi n'ateekako caption ng'agamba nti ali mulaavu ate oluvannyuma n'atubuzaabuza n'agamba nti ali mulaavu n'eggwanga lyattu Uganda. Tubadde tuli awo munanga ne zireeta girlfriend we ayitibwa Blessing ng'onono naye muyimbi alina byayogedde ku relationship yaabwe oba ku mukwano gwabwe ne Pastor Wilson Bugembe. Gwe yaweereza Musumba ebimuli tuba tuli awo nga bamuwadde ebimuli. Ebyange byasookayo ebyo saabitegeera. Wamuweereza ebimuli? Yeah. Waweereza di Blessing? Ebyange nabiweereza ni December. Wenna oyambalira ddala ng'abakyala ab'obuvunaanyizibwa. Okay, I love this about you. Kakati njagala tutandikire wano wangambye olinayo oluyimba olupya. Baruyita Wire. Tombuuza liggwayo lutya kwa Baby Wilson. Oluyimba wamaze n'olurecordingira ddala? Yeah, nalurecordingidde ddala. Kati gwe owulira otya okubanga wakoze oluyimba olw'omuntu essaawa eno tonnamanya oba kituufu oba si kituufu oba anajja oba tajja? Ajja kujja kuba n'essimu kati akuba. N'essimu akuba? Yeah. Bwe yasooka okukubira yagamba bigambo ki? Baby Blessing. Mpulira. Yego gwe nnina okuwasa. Yego mama w'abaana. Mama w'ekkanisa. Ojja nkulinze tukuze abaana ab'ekyaki naffe be tugenda okuzaala. Katonda byo byakola olina sooka kugumiikiriza. Baba yakuwa ekirooto kitegeeze era ajja genda amukwateko. Bwe yatandikidde okukuba essimu era Katonda ajja amukwatako. Amuli mutima amulumiriza ajja nkima akole ki annyanjule. Wenna afuuka mukyala Musumba kuba oli pastor nina okubeera mama wa church okuba mama wa church ku baana b'enzaala ne b'enzadde obukulu. Njagala oyogera oluzungu ngambire mukwano gwaffe fanu waffe bamuyita Augustine omugambe nti no bino byemba njogera buli dola lwankyaza abantu ebibasesa. Mr. Augustine, that is the truth in Jesus name. Really, I'm in love with baby Wari, son of Bugembe. Oya girlfriend wa Musumba Wilson Bugembe nakutegezeza nti no muyimbi alina n'akayimba ke yafulumiza nga wano mwagalwa we Pastor Wilson Bugembe. Ani yawandiika oluyimba? Oluyimba nze yaliya n'entula ne Rainmaker ne tuliwandiika ne tulirecordinga. Oluyimba baluyita olupatu esinga okunyumira. Wire lulenzi lwa wano wembagamba yesebo wa wano kuba kadashion essanyu ly'abalo wira omukwano gwe nkuletete manyiga njuba mubire ekyengo kye uwesibe biri mukwano gonywere abantu bakunefutwala ebyetise baby munkuwovaamu ebibala wire bwe nasiga waliwo obutafa nkwagala nnyo mu Mukama nalwo okumanya nakwesiga nnyo. Eyo nga tuvudde mukyala wa Kiwewesi ayitibwa Shasha ayagala Omusumba abeere ng'amusasula millions 10 buli mwezi. Okwonga kwotadde okuba nti nno amuwa emmotoka eziwerera ddala 7. Si bye byokka byataddewo ayagala abeere ng'aweebwa n'ebyapa by'ettaka ebiwerera ddala 7. Jjukira nti bano ensonga zaabwe ziri mu kooti era nga Shasha Kiwewesi ayagala kooti ekkirize babeere nga baawukana. Okitegedde n'omukwano bwe bityo bwebiri ate era Shasha agamba nti Omusumba ono ayitiriza nnyo obwenzi. Yayitiriza nnyo obwenzi ate nga waliwo n'ebiyitingana nti obwenzi buno abukola ku basajja banne. Bwe bityo nno bwebiri si byaffe nga ba News Park Channel wabula biri mu nkuubo. Wabula ye Pastor Kiwewesi ku nsonga zino zonna yagambye nti omukyalo ono yasuulawo amaka ge n'agenda mu US ate era nga yagendayo nga munnange tamutegeezeza oba nga tebatudde ng'omwami n'omukyala okuba nti ensonga zino bazisala wo bombi. Eyo nga tuvudde twagala okuyozaayoza King Weasly omuyimbi wa gospel amunange agudde mu bintu ono nno kati ye president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lyattu Uganda. Ono nno adidde Ranek mu bigere okulonda nno okuwedde bulungi ne bagenda mu kubala obululu era nga King Weasly afunye obululu obuwerera ddala 157 anaddirirwa Dr. Atugonza avuddeyo n'obululu
10-10 ekitegeeza nti amusinzeko obululu 47 bwokka. Twagala okuba nti tuyozaayoza omuyimbi King Weasly. Ekitalo kye naddamu okulaba kya maama wange. Abakyala bonna ku kyalo, abasajja bonna ku kyalo, teri akola. Eri omuntu eyafanga ne babagamba mugende emanju mulime ne mwekweka ne mulima. Nti kiregeeza ki tali worth butakola mirimu gyammwe naye ku luno genuinely nga teri ayinza kulima. Bonna nga bali mu lujja, buli muntu alina kyakola. Taata yakiwandika ne mu kitabo ki. Taata bwe yawandiika ekitabo abaana Godfrey Rubulwa na Mugambe ne Dr. Kigula basugwa ku diary za muzeeyi ne bawandikamu ekitabo bakiyita 10 mothers one father. One father 10 mothers. Ne mu kitabo ekyo nali nkisomamu nga ne taata yawandika ku kufa okwo kwa maama. Yagamba nasenga mu kyalo ng'abantu si bagagga nnyo naye kufiirwa omukyala kintu kikulu. Besonda ssente oba zaali 220 okweza nusu 220 nga taata azitenda sikyajjukira executive figure. Bansondera ssente okuwerekera okuziika mukyala wange. Neze nali muto era bwe natuuka bwe twatuukanga abantu kye bakaaba nti bambi asembayo obuto bitegedde, bambi asembayo obutaali ku bibi, amaziga agali awo. Kantwala akakisa kano okubategeeza nti bannange nali mbitegedde. Kyali mwali mu nkola kyejo. Omwana wa P7 aba ategeera. Kubanga nange gwe nzijukira actually gwe nasooka okumanya mu bantu nti bafa twali Jinja nali n'emyaka 6 ne ku 6 oba otegeera. Ni ku 6 oba otegeera. Bali bamuyita Joshua. Era kyenkyajjukira paka kati bamuyimbira oluyimba lw'esirierabira. Lutya? Obulamu bwa Joshua buwedewo paka kati sirirwerabira. Nze ennaku ezo nga tetunayiga bya kuteekawo music. Ennaku ezo ng'okufa is a unifying factor. Nga family yonna ekuŋŋaana n'ab'ekyalo bonna ne musula nga muyimba. Bino ebyokuteeka ku music birungi, but there is no bonding. Twagenda okuva mu lumbe lwali yafa ku Lwakuna ne tumuziika ku Sande nga buli kiro tusula ennyimba zonna ez'omunjatula we naziyigira nga buli lumu ono aluleeta nga ne mutandika nga temulumanyi mugenda okukyanga mwaluyize zonna we naziyigira ez'enjatula yonna. Kati abayimbi bapangisa abayimbi bali tewali bonding. Death tetukuŋŋaanya together nga bwe yakolanga edda. Ontegedde abantu bakaabye abantu babadde batya nga kitalo. Entaana ez'okuzimba zaali teziriiyo. I'm talking about 1974. Entaana ez'okuzimba mu Uganda tezaali nnyingi nga abantu basima kinnya ne bateekayo omuntu waabwe. Bwe ziba nga zaaliyo. Era entaana ya simenti ya Ivanola Nakintu Mugambe yasooka ku ggombolola yaffe. Yagamba musajja batayagala mukazi we. Baba ali awo mukulu wange kati yafa nze namusikira Hannington Kyanuka. Najja ne coffin. Ziri ate ezasooka. Okimanyi coffin ezo eza bbulaaka. Ez'olugoye ze baaseekangako olugoye tezikyafuluma kati. Ezo okubasaazirabako. Zabanga za mirundi 2 eya bbulaaka n'eya papo. Na Hannington n'agireeta ekyalo ne kiddamu. Agenda mutereka mu keesi nga ngoye abadde amwagala nga tikipya. Kyali kitalo ekya maama wange. Bwete tamudde obadde mulabi mulungi wabalekwa kumira ku Newspark channel, likinga video zaffe, teroleka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma, kwosana okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe. Twagala okutumirako ku BNM Media, mukwano mwebale kubeerako, ate era ne twagala okutumirako ku Tina na mwena abalabi baffe abalungi. Beera bulungi, weraba.